Enesimu balaba. Obulamu buli butya? Obulamu okutwaliza wamu sijja kugamba nti bulungi si bulungi naye neebaza Katonda nti wendindi mulamu. Jordan sijja kugamba nti nnungi oba mbi, ababeera basobola okugamba nti nnungi naye nze okusinziira ku nsi yaffe gye navaamu si nnungi. Najja kunoonya ssente kamuume naye naye nakatuuka mu nju omukadde n'aŋŋamba Nora nze wano mazeewo emyaka 12 naye tewali mukozi akolawo ng'abeera na ssimu. Kyantiisa era nekinkanga kuba bali bye nababooza bisi bye nasanga. Nentyamu naye saamulaga nti ntidde. N'annambuza ennyumba n'aŋŋamba n'ekyokubiri mpozi wano ewange tebalwala. Muntu wajjawo tolwala toŋŋamba nti ndi mulwadde. Kati nange nalina omunnyonnyola mangu nimugamba maama Yesu ŋŋambe tebalwala naye nze ndi mukazi wa Lukindo. Nzeeyo contract yange kuba nagiina. Nimugamba maama contract eno etulagira nti wemba ndwadde gwe bosi wange gw'olina okukola ki? Okunzijanjaba. Kati lwaki mutola ku ssente zange? N'aŋŋamba nze ebyo saabisayiningako nti nnyina okukujanjaba. Kati n'akaaba nnyo nti lwaki mugambye ebyo. Kati omutabani we n'avaayo mu luumu n'abuuza maama abadde ki? N'amukadde n'amugamba omwana ze n'aŋŋamba simanya contract. Omuvubuka yansanga mu luumu yampujja empi. Asikambulayo yali ankubye ku kisenge. Lezi n'afunako n'atambulako n'agendako ne Egypt. Kangende olw'okuba nze. N'amaana akomerawo yakomawo yabuuza maama we maama Nora akyaliwo wano? Ko omukadde nti akyaliwo ate agenda beerawo. Namugamba Nora ngenda mmuta ne Maiti temujja giraba. Banaye natya. Ninga sina na kyenyinza kwogera nga simanyi oba ngenda kufa ntya. Tyagwa amaanyi nze simanyi. Nze nasigala nefula tabudde nesigala nga nfukira ebimuli. Nagenda owulira omuvubuka nga nsitula nga mpisa ku butayimba obwali waggulu nga nkasuka wansi. Najja neefuula kuba ebyo mbyadde nga nali ngambiraba mu firimu. Nzijja nkuba ssama paka wansi. Mwali ku fulo yakuna? Kuba twalinyangawo lifuti. Era kati mbeera wano abaana nga bagenze ku ssomero wabula baba olina kyeyagala ne weekulula ng'olina okukola ki? Okubaako ky'okola. Naye nze kye nandisabye abalabi ba SB4 abandaba bonna era bampuliriza. Kye nandisabye omuzira Kisaina asobola okunyamba kyanyamba kyonna. Nensaba n'ekirala kuba mumanyi n'abo bonna abantuusaako bino oba kampani yantwala eraba wa SB4 etambula wangi. Kye nandisabye bandinyambye nga be bafuna lipooti y'eddwaliro ne babaako kye bankolera nange nentandika okubeerawo mu bulamu bwange kuba sikyalina kye nsobola kwekolera. Wabula so singa baba banyambye ne bansasula nange nimbaako kye nneekolera kubanga ne baba okutaddeyo ka bizinesi osobola okuteekawo omuntu. Mayina kyakwogera kubanga essanyu nina lingi. Obulamu kati si bubi nnyo okusinziira we wansangira. Obulamu bwakyuka nnyo era nzikiriza nti bugenda kweyongera okukyuka. Kaneyansanyu neyanze gokunkyalirako. Papa wange njagala muwakole kwaga. Muzukuru wakabajja omugeye Ssebunyanze nkubuuza kole ku SB4 Media tuguse ensonga yosinzidde okubeera ng'otulaba tukwaniriza abantu mu kitundu kyaffe kino gye buvuddeko ko naku nga 2-3 twakolerako ku mboozi ya Rita eyali mu nsi ya Jordan. Maama we n'amulyako ssente ye yonna. Emboozi eyo tambula nnyo, emboozi ekwatako ku bantu bangi ku mitima naye nabaddewo nenzijukira kati dota wange yafuka dota wange eyava naye mu nsi z'Abawarabu eyo yenno teyakomawo na ssente naye ekyobugaga kyakomawo nakyo kubanga yakomawo n'amagulu asatu bamuddiza ku kagaali ng'akutuse ne ŋŋamba kangende mulambulekokko kyamukisa mulungi nti mukulidde ku kasimu nga nti Nora nzija
nangamba papa jangu ngenzo okujja ngeri yasengukayo gye twali lubyere ku boutique najja nabbene nyumba gaggadde kitibwa kya Mukama kitwala bulinnya lya Yesu ate guno omwaka gwennyini amiina kitwala obulamu buli butya obulamu bulungi papa nsanyusa okukulaba eri wavaayo eri navaayo munange n'enzija eno nga bw'okyogedde Mukama alina enteekateeka ennungi neyanza nnyo okunkyalirako nsanyusa tubaddeyo mutima neguluma nigamba nti tujye tukubuuzeeko naye neyanza okundabako ngenda sooka okwebaza abalabi ba SB4 Media abalabi n'abatuwuliriza bonna bane beebale nnyo okubeera n'omutima omulungi kuba kati nange Nola ndi muntu papa ndowooza ondaba emboozi ya Nola twagikuzanyirako twamukyazako koona emboozi yakwatako abantu bangi ku mitima bwe mwali n'omuyimbi omunene wano mu ggwanga nangamba tuti lumu neegomba okolako ku Nola ne mumuwa akasimu ndowooza yakukubirako yankubira era ndowooza ye yeemanyi naye twakoma okumulaba nga alina amagulu 3 era tumusanze ku magulu 2 bwe kiri papa okugulu kwaffe mukulala kwalaga okugulu munaye Mukama akola binene ankozeemu omulimu n'abalabi ba SB4 Media abatandekeredde bambi neyanza nnyo neyanziga abantu bambeereddewo bampadde treatment kyenali sisuubira kati era wondabira wano nsobola okutambula nga nze Nola nga siina muggo gumpaniridde era nsobola oyimira nva nakwoza ngoye kozi omuntu ali eyo emboozi yo atagigoberera tumujukizawo kati kyava ku kyokubeera ng'oli buuti omulabi wa SB4 atasobola kumanya byaliwo luli nali nagenda mu bawarabu nali mu nsi bagiyita Jordan omuwarabu nansindika okuva ku kalina eyokuna nemmenyeka omugongo era mulimu ebyoma 6 n'okugulu okwo mulimu ekyuma ino okugula sitingiro mungo omulenzi gyali atudde nemubuuza naye nogenda ofukirira ebimuli wabwetu twali tusula ku floor yakuna ku balcony nga kuliko ebimuli kati nemuyitako nengina nagenda owulira nga nakatuke bweru nga naye aggudde oluggi olugguka wendi ngaze nangamba Nola wagaana okuva wano naye leero ogenda kufa banaye natya ninga sina nakyenyinza kwogera nga simanyi oba ngenda kufa ntya kanga oba akutte kambe tyagwa amaanyi nze simanyi nze nasigala nefulata budde nesigala nga nfukira ebimuli nagenda owulira omuvubuka nga nsitula nga mpisa ku butayimba obwali waggulu nga nkasuka wansi najja neefuula kuba ebyo mbyadde nga nali ngambiraba mu firimu nzija nkubasama paka wansi mali ku floor yakuna kwa twalinyanga lifuti tuuka wansi nagwa waliwo engeri ya compound nengwa mwaliwo engeri ya kanya mwaliwo ekimuli nengwa muli nga ntudde kati mukujja nga ndekana wano mu bbanga ku kizimbe kwe twali kwaliko abaana bannayuganda baawulira ne bavaayo kanengera bayimiridde waggulu ku balcony newe nagwawo wansi nazirika kati ngenda okudda engulu nga ndaba Red Crosses naye nga ntuuyana nyunyunyunyu nga nkwata ebisubi waliwo ebisubi nga nkwata ebisubi naye nga byenkwata ndaba bye bikutuka kati ekigere kyange kino kyali mu socks nali nsiba mu socks kati Red Cross agenda okijjamu nga ndaba kikyuse kitunudde mabega nambuuza osobola okuyimuka nga manyi nsobola nampa omukono ngenda okumpa omukono nga mpeera kino ekitundu kyange kyawansi sikiyina ebanzijawo ne baleeta akatanda ne bateeka mu ambulance wakomawo otya okumawo kyali kisa kya Katonda kuba nange saamanya bwe natuka naye nga kampani eyantwala yeyanyambako okunkomyawo nakati embeera eri etya obulamu bwokwasaganya otya obulamu tebubadde bubi naye nga womanyi nti embeera ebaddewo tebadde nnungi twasooka mu bya covid embeera nebeerawo kuba ffe twali twatandika bizinesi yaffe covid nayingirawo covid bwe yaggwawo bino ebyokulonda bibaddewo naye Mukama mulungi nti nkyaliwo ndi mulamu ekyanzijayo eri era nga wenkunyonyodde embeera eyaliwo mu bya covid n'ekirala nina gwe nali mbeera naye waka naye kati nasigala nzekka mbeerawo ne mutabani wange nga tusobola kutambula neŋŋenda ate eri ate nemala nenkolaki nenkomawo wano naye wano nafunira abambeereddewo abanteeka wano ate nga wagazi neŋŋamba sigenda kukanzija eri ebintu nkoleki
kati nteekawo display n'omuntu bw'ajja ng'alina beeyagala ebirala gye biri mu nnyumba nga mbigyayo nga muwa nenga abantu bona bafuna abantu n'eri ebyange SB4 byali bya Katonda bakasitoma baali eri era n'eno basobola okujja ibwo obulwadde bwo buli butya obulwadde bwo weebuli lwakuba nti kati sikyali mu pain y'amaanyi nga luli nga muvuga nti nyina abantu abambereddewo okupa ku treatment era neneebaza Katonda nti nina omukyala abadde atusasulira ennyumba eno mukyala ali Germany mukyala ayimiriddewo ku lwange era n'essaawa eno tuli mu process papa yaŋŋamba ninawo omukisa okuntwala e Germany banziggyemu ebyuma bino kuba namuweereza yansaba ebifaananyi nebimuweereza ngagende wa dokita n'abimulaga dokita n'amugamba kisoboka ebyuma okukola ki okuvaamu n'okugulu kuno nkusobola okuddawo bulungi kati n'aŋŋamba nkole x-ray alina omuntu eyali azze Uganda ng'addayo n'amunkonektingako x-ray zo nezimuwa n'aŋŋamba kati tugira tulindako embeera eno e Uganda emala okukola ki naye nga banzikiriza okusobola okukola ki era papa neyanziza papa neyanziza nnyo neyanzeege naye mmanyi Katonda waali nsooka Katonda akuumye ng'oli mulamu mwebaza naawe nenkwebaza kubanga gwe wandaga abantu Amina. Singa tewali gwe era tebandindabye. Kale nze ne bw'omala okunneebaza enneebaza omuntu ali yatukkiririzaamu. Manya abantu abasinga muleetera emboozi nakamata emboozi yakuyimba emboozi naye gwe bonna wenna ali yatufollowinga atukkiririzaamu bitukuleetera n'obiraba tweyanziza nnyo tojjanga okwo bannange tweyongere okubeera nga twewagira tweyongere okubeera nga tweyamba noora kati process yo buli kimu nnyo omukyala abaddanga okugaa yadde atusasula ennyumba kati yatuuse n'aŋŋamba Nora omwaka guno kankole ku nsonga y'eddwaliro ng'ate mutuufu n'aŋŋamba kati ekyennyumba nkitadde kati kansikube obulamu kyekisinga ki Mukama ajja kugabirira ekyennyumba kankite nsooke ngobe ku kyeddwaliro kati n'aŋŋamba mu guno ogwokubiri nga guggwako basobola okumpeereza invitation letter ekola ki empita n'aŋŋamba kati bwe ebintu yabiwadde dokita n'abiraba kati awo wendi papa naye ndoza kanfukamire bannaye tofukamira mukwano kubanga luli nali sobola kufukamira neyanziza nnyo neyanziga balabi ba SB4 mwenna neneebaza n'omukyala mukyala oyo ali London bamuyita mukyala mami Alice papa omukyala oyo ayimiriddewo nnyo mu bulwadde bwange kubanga wetwakoma covid yali ayingidde mu bantu abaali babaddewo okweyama nti banyambeko ku by'eddwaliro ne baŋŋamba covid naye ye ebya covid tabitegedde asaddaasa kinene ku bulamu bwange kubanga nasigala ngenda mu maaso ne physio ne mmala n'engikomya ne banteeka ku ya swimming era nga ansasulira ssente era ya swimming enkoze bulungi kubanga pain ekoze eki mbadde sikyagiwulira bulungi olinganga akabaata akato omazzi neyanziza nnyo maama neyanze bannange na buli omu gwe sikonyeeko waliyo n'omwami bamuyita Mr. Mulomba omwami oyo simanyi nsi gyabeeramu naye bambi bwe mbaako n'ekinemeredde waliwo lwe bigaana ng'oyira biganye bambi mugambako tasobola butanyambako bannange gwe soogeddeeko tonyiigira naye bonna abambeereddewo neyanziza nnyo neyanzeege nestansubuga bannaye simanyi kyenyiza kwogera naye kambakwase Katonda yayinza obbansasulira ne mami wange oyo ali e Germany neyanziza nnyo okubanga osobodde okubeerawo ku muntu gw'otamanyi gw'otazaala SB4 bwetutuuka mu mbeera eno families zitwegaana nandibadde siri wano nzekka naye nafuna family ya SB4 era neebaza Katonda ekitiibwa n'ettendo nkimuddeeza amiina mami tujja ejjama ngenda kujjanga nze kwatira ku Nora baaga kuba tasobola bulungi kusitula baaga ekitiibwa kya Mukama naye nga tweyanziza nnyo atubeereddewo mu nsonga za Nora tweyanziza nnyo mami Mukama akuddizeewo n'abaana b'abazzukulu bagabane ku mukisa bannange tweyanziza nnyo
nnyo. Era n'ekirala bannange tweyanziza naye tukyetaaga obuyambi as before tukyetaaga obuyambi kubanga munnange essaawa eyinza otuka kuba kati yali eŋŋambye passport gye nyina nga nyina okugikyusa nyina enkadde kati ngebe byonna byetaagisa ssente ne ku tiketi yaŋŋamba oba oli awo essaawa erituuka ne tuba nga tukola ki tetagayo kaki kati bambi era nkyakubira omulanga aba SB4 Media abasobola okunyambako banyambeko naye neyanziza temunkoowa bannaaye kati nze nange kyensooka okusala gwali eyo ebyeddwaliro mami agenda kubanga abisootinga naffe twekwatekwata oba tusondayo ka tiketi oba tusondayo ku anything okubeera nga muganda waffe agenda bamutwala okubeera nga ajjanjabibwa so abakuberera ensonga zino tukomyewo nate noola alina okugibwamu ebyuma naye ayagenda Germany so tusondeyo oba ka tiketi oba anything tulabe nga noola adda mu mbeera ze ziri kusanga ne famire ye ena yagala kyava kukola gwe wenna ali eyo alaga akatambi kano kasharingire ku munno asobodde otusobola tukwasaganyizaako atasobodde kasharingireko ku munno inviting abantu balabe kana akatambi naffe era nga wetweyanza gwe wenna omulabi waffe tulaba buno obudde tweyanziza nnyo nyini ddala noola wangi papa mukama mulungi nti okyaliyo twali tujja okukubuuzaako bambi n'ekirala papa nsooka osaasira abantu bansimbi bambi nga kitalo papa naye walaba mukwano gwo kitalo naye mukama amusaasira ebyamusobako amuwe n'ekiwumula eky'emirembe bannange tweyanziza okulaba nga SB4 Media ne mutakoowa bizibu byaffe tweyanziza nnyo bambi nze temunkoowa kubanga nkyetaaga obuyambi bwammwe kubanga wensula era nkyasasulawo wano wa mitwalo 13 nkyasasulawo wano wensula omwana wange yeetaaga okusoma byonna twekwase mukama manyi mukama waali byonna kuba nali simenti ne wano wendi nsobola okutuukawo mama fiina munaaye nange nkukubira ku mulando nkulaba munaye ng'okyalira ku bantu nange njagala onkyalireko maama nkyalireko newe gyano ndabako obulabi tweyanziza ngadde njagala mbatambuliremu bandabe nga wenti omala okuze ku kamera nga bulijjo kigundu tuberekere wakakwate mu ngalo werekere wanga tugenda edda katambuliranga ku miggo ng'atambula ati naye mukama wa buyinza okubanga noola waffe emiggo yagikola ki yagireka ono mulimu ekyuma naye nakyo baŋŋamba mukama wanaaba tusobozesa kijja kuvaamu atusabe noola y'ono ku luli yali tasobola okutambula bw'ati kati asobola okutambula era ekitiibwa tukiddiza mukama katonda eyatutonda okwebaza tukuteeka ggwe ali eyatusabira natwagaliza ebirungi omala okusikomera nga bulijjo ze muzukulu Akabajja Omugeya Ssebunya omuyimbi waffe atunulanga akamyaka kazi oli nno muyimbi tweyanziza nyo sharing akatambi kano likinga sharing ekirala kyenerabidde oba nandikyogedde mumaliriza simanyi mpozi muddwaliro baali baŋŋamba SB4 nti nofune n'omufaliso wali omufaliso gino egy'abalwadde b'emigongwe nga baŋŋamba nfuneyo n'omufaliso simanyi naye anyway ogw'omugongo kuba baŋŋamba gino bagiyita orthopedic mattress naye kati nga newe mba sigufunye nefuna omufaliso nga guli flat kuba bemba nebase ku guno ogwenina gwolimu ekinnya kati so kyamanyi bakubaita ku koso omanyiyo tegiriyo simanyi era baŋŋamba giri mu malwaliro agajjanjaba amagumba ago esooka obuulirizaako tulabe tumanye ebbeeyi yaagwo then tulabe ekiddako
Kai papa neyanzanyo neyanze gokunkyalirako. Bane mukama abantambulize bulungi. Bane papa wange njagala muwakole kwaga. Amina toyanzanyo nora mukama kume. Era papa nkusuubiza we mbanga nteredde bulungi manyi kati nteredde lwana kumonja kuzinira mu amazina. Okay. Toyanziza nnyo sharing katamikano likinga atera commentinga.